Waloko some weekend taxi. Waloko some weekend. Okay, wote ompozo biwulidde bulungi nnyo naye nga tugamba okyali ku 9:7 kasiri sasa tufemu amafu radio simba empologoma enungi eyedembe wolokoso mu weekend taxi tupirimpya bupirimpya misinde ate mpozi wono tusangira gwa abadde akyalobye oluvannyuma mpozi alwa mwana mulenzi Hassan Nduga okubeera nga yagenda mwenyere munakuba endongo eri kakundiri etava mu birungi mboza ate oba oliawo nti akasente ke yali agenza okuyimbira n'atakafuna ate bw'atakafuna n'abeera nga stiru n'ekintu tekitambudde bulungi nnyo bw'atyo yasalawo wakiri kadduke agambe nti oba mbeerawo n'atandika okubeeraganaga ng'alinga ayagala okudda mu people power ate nga bw'alinga ayagala osigalayo kwenyalemu nga bw'ayombera ebitajja bw'atyo yasalawo n'agamba kanzire ku ndongo yange eyalaali bw'atyo mwana mulenzi promota niyo yasalawo amuweyo ekivulu ebuyikwe era bw'atyo ekivulu ekyo mpozi mwana mulenzi ono yasalawo bategeragana ensimbi za mitwalo 4 agenda kuba endongo naye mwana mulenzi Hassan Nduga n'atasobola kulinnyayo ekintu mpozi ekyaleeta obuzibu eri niyo Siza onyo abali ku radio Simba mu program wolokoso amanya neddoboozi bampita promoter niyo era nga producer erugazi waliwo omuyimbi amazeeko plan zonna nesobola n'okubeera nga wikyenyewedde ku lunaku lw'omukaga mbeera ne mukomera omuyimbi bamuyita Hassan Nduga agenda ne mumusinkana ne muwate nti nampa amaloboozi byonna ne tukola endagaano zaffe ng'alina okujja anyimbireko mu show yange yali ekiduusu saidi zeru yutwe yali egenda kubeerawo ennaku z'omwezi zaali 28 zaala Hassan Nduga olunaku lwa shonga yanja yankubira essimu nga nsaba ssente endala aya okusinzira ku promoter n'agamba nti Hassan Nduga oluvannyuma lw'okutuuka oba lw'okukwata ku deposit eno ng'alaga nti olunaku olunatuuka agera kubate nga alabikako mu kitundu ekyo abula olunaku luno lwatuuka omwana tunatandika okubate nga yenyola era n'okupalapalanya nga wowulira wano eno promoter bakugamba Setezo nga ezaalimu mu ndagaano gye twakola nti ku lunaku lwa show ngenda kwongerako n'ogenda kunsaba sente yangamba nti waliwo promota nvuga bamuyita Dudu naye emmotoka ye enfu njagala tugikanike etugiremu ne mugamba muganda wange setezo z'oli okunsaba nga tezaalimu mu pulogulaamu eyo yaddamu n'angamba nti wejjako essimu nga bw'owulidde agambye ajjako essimu era yayongera okubeera mpozi nga bongera okwogerezeganya gye bujja wabula endongo bwe yatuuka ku lunaku lwennyini Hassan Nduga teyalabikako abantu ne balowooza nti Hassan Nduga osanga ekimusabisa ssente ntono butayagala kujja kuyimba ng'ayagala alyendye aleme kujja nga mwana mulenzi bw'annyonnyola wano kubeera ne muganda wange Hassan badde ku polisi wano nga ndifuna security olw'engeri y'okwekuuma abantu bano olwobeera bafunye omusaala batera nnyo okubeera ne fujjo njagala kufuna security entuufu naye ndi ku polisi kanveewo malirize Hassan ne mukubira olunaku lw'enkeera lwennyininyini olwa show ne mugamba nti njagala sindikira ssente wabadde oŋŋambye nkumaleyo ka balance onna naye kangezeeko okubeera nga kusindikirako wano emitwalo 27 Hassan n'anziramu n'aŋŋamba njagala emitwalo 15 gyonna ndyoke nsobola okubeera nga nsimbula ne muganda wange ekintu kyali mu ndagaano Hassan Nduga yakkiriziganya ne promoter ono okumusasula ssente zanayimbira saidi z'ekiduusu eyo era aga Hassan yagamba nti ssente zaazagalirawo cash nga wawulira wano mumaleyo akasente konna alyo kasimbule oto omuntu twakkanya ne Hassan Nduga emitwalo 4 naye nga mu kusooka tuleteeseganya ku mitwalo 3 n'aŋŋamba nti emitwalo 3 ebyo nja kujja le naye singa obeera obadde emitwalo 4 mbeera ngenda kujja ssaawa 9 pejja tukube drive emwenda ogondesera tukube drive mu kyalo omwo mwonna ng'abantu balina obukakafu nti Hassan Nduga bwali lwaki twalikoze bwe tutyo nti wano we tutegeka wennyini bazze balimbanga abantu ebiseera byonna nti omuyimbi gundi palasa ali kujja naye ng'oluusi babeera balimba kulya ssente z'abantu kati nze n'endagala ekyange nganze promota niyo kibeere nga kyanjawulo nnyo mu bantu abazze bategekerawo kutegera muganda wange kakalamu okusinziira ku Hassan Nduga gwe twogerako wano yagamba nti tasobola kukola bintu bya kiyaye mwana mulenzi ono ye yava ku mulamwa n'atandika okukola ebintu ebitali bituufu nga ye bwakunnyonnyola wano Uze nti bwe yali yampa seremekera twateesa seremekera ye asuubiza ki agambye nti yali agenda kuwa emitwalo 3 n'omugamba nti emitwalo 3 ojja tuuka kiro n'agamba singa oweza emitwalo 4 nja kuba era nga nsobola okuba ate nga nzija emisana ne tukola ne drive eyo lyaliwo kati wuliriza taata
sikyalimu ennyimba zikola byesimanyi eyamundeetera nateesa n'oyo muvubuka bwemala teesa naye n'amala n'ataddemu kunkubira n'ayita ebbali n'afuna omulala bw'ateesa naye nga ne bakkaanya yagenda okumaliza ng'era sereeze mumugamba gaakoze eki nanneegayirira muyambi ku mitwalo 40 mukolere eki mukolere owulira naŋŋamba nina kuweerezako emitwalo 15 ompuliriza emitwalo 15 naye mu nnaku nga 3 ngenda kukuweereza ssente endala. Hassan Nduga tutuuse ku lunaku lwa show nyinu yalena okubate nga yimba ekiduusu olunaku lwe bwatuuka olwo omukulu n'atandika okubate nga yeezinga mu ngeri yakanafu ankubye sikyasobola yadde n'okusituka yadde okutambula era mu kwenyera kuno promota ono wakutegeezaako kati watu kade mukubira simu hata ninga takwata na tamu mukubira na akwata na ngamba lwaki papa ngaje gatta ko sendezo na temuga muganda wange ngono kuba shore nyini na mukubira ne mugamba mfunye ngo bitwalo musanvu kanji kutereko na ngamba lwaki papa nnyo so papa kakati oyangamba to papa na nsidikirira ne mulinda paka baguro kuba ngeri gye tukanyiza saa mwenda na simu labako na mulinda paka saa baguro ne saa ezo baguro 12 ne musindikira message ne mugamba nina waneno emoto kanji je ku kimere mu bero ligamba je ku kimero damune mukubire simu nga taddamu asali sawa mekoro sawa ziri mubiri. Okusinziira ku mwana mulenzi Hassan Nduga akutegeeza nti essente zaamuweebwa ensasanya yazo wano agikuwa bulungi nnyo naye kenyini weewulirireko olaba ddala mutuufu nga zaali zisobola omutuusa kubanga ze baamuweereza nga deposit kwaliko n'eza buloka eyakwata omulimu. Gwe naawe kennyini abayimbi waliwo sente omuntu bw'abukinga ku mitwalo 40 ayinza okugaa nti nkwadeko emitwalo 3 n'omanya nja kunywa amafuta mpandiseko n'emmoloka ntuuke gye nkola ki yasindika emitwalo 15 kyokka nga giriko ne bulooka oli gwe yayitiramu owulira waali omuvubuka bamuyita Duuli n'aŋŋamba ku ssimu nti mu nnaku nga 2 ngenda kuba nkwongerera akasente kati nenkwata emitwalo 3 n'enjiwa oli bulooka nensaza emitwalo 10 neninda sente nezitalabika ku lunaku lwennyini olwa show si eyankubira nze nakeera ne mukubira aca nga bwakunnyonnyola bw'atyo agamba kasita bamuweereza ka deposit n'asaba ka balance ne bataresponinga yoba oli awo n'alowooza n'agamba ndowooza baabivuddeko kyo tekyaliyo ye ne yeebaka era yeewuunya nnyo okuwulira nti ekiraatera mukubira mugambo waaye musajja oliwa abantu bayomba sala amagezi gonna kubanza kubidde nze muyimbi gwolanga kuba ettawa ze namukubiriramu yali tannalanga kintu kyonna sala amagezi gonna ompeeza emitwalo 15 ejjako essimu n'addamu ne mukubira ku ssaawa nga 7 nga Duga amaze n'omukubira oli ow'emmoloka n'akugamba nange emmoloka yange eri mu ggalagi oyo muyimbi nyamba omuweereza akaseere tuyiye ekyokukola ontegeera omuvuka yamala omukubira n'ankola n'angamba oli njogeddeko naye ne mubuulira ebizibu ebiriwo konze kale nange nezzamu ne mubuuza kati okuva ku ssaawa nga 8 taddamu kufuna simu yonna nze ne mmanya nti oba ono yalemereddwa nze n'emikola ebyange tegeera kati ekiro bawanga 3-2 bakuba amasimu agalaga nti ali ku bunkenke nange sikyalina solution sikyalina gwe nsobola kukubira nti owayireeta emmoloka wano nga siinawo sente ekyava ku masimu ago gakutegeezezaako ag'okumukumu kyekivula okuyiika sako n'abantu okulwana nga bw'owulira wano tumukubira ku simu ez'enjawulo asali nga takwata kitegeera muganda wange nengeera lwennyini ne tumukubira era nga takwata ekiro lwennyini lwatajja abantu bayonoona muganda wange ebintu bamenyanga ku tooku bayonoona ebyuma buli muntu yenna yatuuka akwata akatebe nga wagenda nako akwata akatabi wagenda nako wenakubira asali nga wayiseewo ennaku 2 ekona bagezanga kumukubira tukozesa layini endala etali yange naye nga takwata owulira wenakubira asali yaŋŋamba mmwe abategesi temwagala tumalayo sente zaffe nezeebuuza omuntu atatuuka ku show naye ayagala mumaleyo nga kikyensasulira. aya okusinziira ku promoto n'agamba nti Hassan Nduga obutajja mu kivulu kino eno nga bakutegezezaako nti n'ebintu byabuwanana obwasobola okubate nga byonoonebwa mu kivulu kino era okusinziira ku Hassan Nduga alina sente zalina okubate nga asasula kati biri ebye15 oba 12 gye yasigaza kati takyanyumya mpuliriza bwebanga ne poliisi
niyo omuntu yatoka okusho abalowooza agakakasaji Hassan Nduga ali kujja ekiduusu yazze abantu bonoonye ebintu namugamba muganda wange abantu bonoonye ebintu onakikola otya yanzemu nangamba ndina kulikodinga kati neneebuuza Hassan Nduga okulikodinga niyo kye andikodinga atya nze yandibadde amulikodinga kitegeera so kakati muganda wange nze simulinako buzibu naye ekintu kyenjagala njagala tukwatagane atule ebintu by'abantu mu bulungi ekintu kitambule obutebe bwali 15 babubala mu miliyoni 3,3,9 netubala furulengi gye babba kuba abaana mu kucankala wano furulengi omanyi nti eno mu kyalo obeera otegese okufuna bulungi sawundi emizindaalo egimu gibeera bweru emirala munda mu boolo abavubuka okwetanga bati ne bakwata emizindaalo ne batambula ne bafuluma ne furulengi ne katoopu kamu ne baasa ne laptop ya Tropics eyo bajaasayo ne bagireko omwo mwennyini ne bakuba kijje wange eyali ku byuma byange bamuba n'ekkutu lino ne balisala bamukutu ne balisala era ssaawa zineno wonkubiridde muganda wange ssaawa zineno nga nakava mu ddwaliro okulaba embeera naye nga embeera yeyo kati agenda okubeera ng'ategeera naye ng'abadde mu bulumi bw'amaanyi nnyo endongo eyali ey'emitwalo 4 kati omukulu alina kuliyirira bukadde naye yagamba ali mwetegefu tagenda tatidde kubanga balowooza nti bwe baba bana bakuswaza muntu nti yasobola okuswala ye tatidde kuswala bwebanga ne poliisi nga bino ebintu bw'abanga awulira nga kyenjogera kya bulimba nze nja okukwata ssente okuzimuwa njagala ensonga azimalire mu kkooti nze nzigeyo bwino yenna naye aleete bwino waalaga nti bwe namusaba ssente za nali tambuza bigere nali ngenda kutambuza bigere yawula kye bayita okubuukinga omindi n'omugamba olunaku bwe butyo ojja kujja naye ngenda kwongerayo akasente ssente zaffe zogenda okunyongera zakuntuusa w'oli mpulira essimu ne zigaano oyagala ntambuza ebigere olw'okuba wampe 12 ezawera n'asatu nkugambye bwenti yampe emitwalo 15 nenkolako esatu nenjiwa buloka we bw'aba yagala nze seekweka era mu byayogera byonna talowooza mbu ngenda mwekweka andi agamba mbadde bakubanga amasimu bakuba amasimu nga tegakwata ate sigakwata kati gwokubye kuki mwayigaawo okusinziira ku promotion agamba nti kati omusango gwo gwalopeddwa dda nga mukulu Hassan Nduga wabadde agusaba era nga guli ku poliisi y'e Lugazi saawa yonna twandijja omuntu mu kkomera ne motoka y'omukozi wa BDM gye baakuba oyo mwennyini gwevuga nti bro wange owa NDSF ng'ejjinja agipata bagiwenda biba mu y'emabega eyange bagifumita omupiira gw'omu maaso egutuula tegeera so otubeera tubaze muganda wange ebintu bingi nnyo nga nakazi baasali bintu ebyo bingi nnyo enjagala waliwo ebintu byenjagala ababeere ng'asasula wagendako ku poliisi yesebo ndi ku poliisi y'e Lugazi wateeka omusango omusango guli ku poliisi y'e Lugazi muganda wange Hassan Nduga agamba ye tatidde kuswazibwa abantu balowooza nti bw'ona okuba omuntu mu mawulire n'aswazibwa n'akwatibwa ensonyi n'akusasula ye agamba mwetegefu okuwera ennemba n'omusango okuba tatya kuswala abantu balowooza mbu omuyimbi atya nnyo okuswala bwe namuvunvubika bajja kunsasula ebyekiwaani nze sikyabbibwa bw'aba ayagala yakole kyawula kyayagala nze nja kulemera ku poyinti gye mmanyi nti yeeyo wane bwe ŋŋenda mu masimu nensasula ssente n'enzigyayo amaloboozi sobola okumumegga wali ne mubuuza kyanvuna nze buli kyenkola nkikola amasimu galikodinga essimu zisigazaayo bwino bw'aŋŋamba nti tewankubira ssimu kunsaba ssente nga ku makya awajja kuba nsinze bw'aŋŋamba nti oba yakwata ssente zemusabye n'aziweereza awajja kuba nsinze naye bw'anantambaala obubi ng'ate ye mukyamu asooka atunuulira ensobi ye kati batubalemu amagezi ekyokuba nti yampe 12 kati bw'aba awulira nga gye zigenda omuzaayo njagala zizizaale nga ankwata nteekeyo kuba ye bw'aba akyawuliramu emirembe ndya ku ddoboozi lyange alina kutuukiza kyeyeeyama siriiwo okukolera bitole bya mmere nange nina famire musegere Ronald Mayinja yagamba abayimbi tebaba na ssente babala maloboozi ono ye Wolokoso